Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Abaddu ba Allah balungi abali eyo mwenna. Olwaleero tutandise programu yaffe eya hadithi ezikwata ku kusiiba omwezi gwa Ramadan. Tujja kufulumya ebbanga ery'ennaku zino eza Ramadan hadithi emu buli lunaku ate nga nfunda okusobola okubaako kye tukujjukiza ekikwata ku kusiiba kwo. Naye olwaleero nga tweteekerateekera okusiiba, njagala mbeere nga mbajjukiza ebintu bisatu nga tweteekerateekera okusiiba okw'omwaka guno 2026 biidhinillahi taala. Ekisooka, twebaze nnyo Allah subhanahu wa taala nga tutunulira ebibaddewo byonna okuva ku Ramadani eri ne Ramadani eno gye twolekera okubeera nti nno tutandika biidhinillahi taala. Abafudde bangi nga baali baagala okubeerawo mu Ramadani eno basobole okusiiba ne Allah n'atakkiriza. Kale mwe bawadde Allah obulamu mubeere nga mumwebaza ate mumulage nti ddala muli basiimu era ekyengera kyabawadde muli redde okubeera nti nno mukikozesa bulungi mu kusiiba omwezi guno gwa Ramadani ey'omwaka guno. Ekyokusatu, tukimanye nti Ramadani si mpisa za buwangwa nti nasanga abasiiba nazaalibwa mu famire ng'esiiba obeere ng'ogenderaawo, wabula kitegeere bulungi nti Ramadani akakatako era watteeka okubeera nti nno omusiiba nga Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatugamba mu suratul Baqara aya 183 nti ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun, nti abange mmwe abakkiriza mulaalikibwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa ku baabasookawo. Kutya si kubeera nti nno tusiiba fe. Okusiiba okwaffe kwe kwerekereza okulya n'okunywa n'ebyonoono okusiiba okuva emmambya bwesala paka enjuba bwegwa, naye okwo si kwe kwali okusiiba okw'abaatusookawo. Kale twalaalikibwako okusiiba nga bwe kwalaalikibwa ku baatusookawo, nga Allah atwagalamu kumutya ng'era bwe yakwagala mu baatusookawo, wadde nga ensiiba yaffe ya njawulo. N'ekyokusatu kye mbajjukiza nti bannange okusiiba tetukwanguyira gamba nti nze njagala kusiibirawo kubanga njagala nnyo okusiiba. Tusiibe ng'ebintu bisatu bimaze okukakata oba ekimu ku bisatu. Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu hadithi ya Abu Huraira atugamba nti suumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, musiibe nga mulabye omwezi. N'okusiibulukuka yidi, okusaala yidi al-fitri nakyo mukikola ng'omwezi gulabise. Fa in ghumma alaykum, bwe gubeera nga gubuze omwezi, faqdiru lahu, mugugeraageranye mu njogera endala, fa akmilu iddata Sha'ban 30 yawma, mujjuze ennaku za Shaabani ennaku 30. Nabbi n'agaana okusiiba olunaku olubuusabuusibwa nga tomanyi oba luli mu Shaabani oba mu Ramadani, wabula gw'oyagala kwanguwa otandike mangu okusiiba. Kale ne nkugamba mu bufunze nti ekimu ku bisatu bye bitulaga nti katutandika okusiiba. Ekisooka kwe kulaba omwezi ogwa Ramadan. Ekyokubiri ye Shaabani okuweza ennaku 30. Ekyokusatu kwe kubeera nti tufuna abajulizi babiri abeesigika ne baga nti affe twagulabye, kale tolinda naawe kugwerabiranga ggwe nti nange nina okubeera nti nno ngulaba. Mbaagaliza okusiiba okulungi okw'omwezi gwa Ramadan, tujawule ku Ramadani endala zonna ze twali tusiibye. Tunoonyezeemu okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiibe emisana, tusaale ekiro. Tusiibe emisana, twewala ebintu byonna ebinyiza Allah subhanahu wa ta'ala. Tusiibe okusiiba okutuufu, ate tunoonye buli mulimu gwonna ogutusembeza eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ramadani agende okuggwako nga tuli mu abo abasiimiddwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.